Abayizi abalenzi ku ssomero lya Suhada Islamic Secondary School erisangibwa mu kibuga Mbarara bawonye okufiira mu nnabbambula w'omuliro akutte ekisulo kyabwe ng'omuliro guno gutannamanyika kwe guvudde gukutte makya ga leero. Ekisulo ekiyidde kisulwamu abayizi 22 nga basiniya ey'okubiri n'ey'okusatu nga bano tebasigazza wadde ekintu era ng'abasinga bafulumye kumpi bali bute wabula ng'omwana omu yekka yakoseddwa omuliro ng'ono gumwokyezza omugongo wakati ng'agezaako okutaasa ebintu bye era ng'okwetaasa bano bayise mu madirisa nga bwe babuuka. Because all our books were destroyed, so we don't have any notes from senior 1, senior 2 and senior 3. All our books were destroyed, so we don't know what we are going to do. Omukulu w'essomero lino Sheikh Isaac Kafeero agamba nti omuliro guno tebannamanya kwe guvudde kubanga mu kisulo ekiyidde temuli yadde soketi wabula ng'atendereza abayizi abakoze ekisoboka okutaasa bannaabwe ne babaddusa okubaggya mu muliro ogubadde gulanze. In a very short while, the board will determine the next course of action and how the learners can be assisted. Asiimye n'abessaza ekkulu ery'Enyamitanga babadduukiridde n'emmotoka ebayambye okuzikiza omuliro guno kw'ossa n'abapoliisi enzimyamwoto wadde nga bano batuuse kikeerezi. Essaawa zino poliisi abazikiza omuliro baatuyambye mangu ne batuuka mangu ne bazikiza omuliro. DPC abadde wano, Regional Fire Office abadde wano, OC W'Enyamitanga abadde wano, n'abazadde abasobodde okujja akakiiko n'abalala. Akulira abasiraamu mu Mbarara ne Rwampala nga Sheikh Abdul Mukwaya wamu n'abakulembeze b'obusiraamu wamu n'abaddukanya essomero lino basitukiddemu ne batuukako ku ssomero lino nga boogeddeko n'abayizi okusobola okubagumya nga Sheikh Mukwaya agumizza abazadde nti tewali muyizi afiiridde mu muliro guno okuggyako oyo gwe gwokezza omugongo ng'agezaako okutaasa ebintu bye ng'ono atwaliddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Naye obukakafu nti ekigezo tukiwangudde. Tubadde n'ekigezo mu yakitugerera. Naye outcomes nze ku lwange ziri positive. Kansonga nga bbiri oba ssatu esooka you stood up together. Sheikh Mukwaya asiimye n'abakulembeze b'essaza ly'Enyamitanga ababayambye mu kuzikiza omuliro guno. Okujja kw'emmotoka kyokka kya bbeeyi nnyo nnyo. Newankubadde nga mu ndowooza mu muyinza okukiinterpretinga mu ngeri endala. So muleke tubeebaze nti beebale nnyo. Abamu ku bazadde bino olubagudde mu matu badduse bukubirire ne batuuka ku ssomero lino okumanya embeera abaana baabwe gye balimu nga bano balaze okunyolwa olw'ebituuseewo. Ye omukiise ku lukiiko lwa Mbarara South nga ye Moses Kajubi ategeezezza nti bamaze dda okutegeeza ku mubaka w'ekitundu kino Honorable Mwine Mpaka ng'ali mu kaweefube waakulaba butya bw'anadduukirira abaana bano. Sebwa makeesi bitabo biki byonna bisobodde okubeera nga bitokomoka biddiramu naye abaana baffe tewali mwana n'omu afuna obuzibu naye nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abaana bakyali balamu. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.